maama ye ng'omukyala yakoze ate ebintu ebitali bya bugunjufu bingi. Omuwala ekintu kiyakoze simanyi oba agenda kwesula mu nnyanja naye ekintu kiyakoze kyamuka. Oluyimba lwasudde olugamba muwasenju bw'oluddako emabega n'olutunuulira olugwira ddala mu ttuluba lino lye tulimu kati ku tayimu. Omuwala ono yagenze okulaba kifuuse too much. Taata alinga alya ne ku nsiko. Omukulu bulooka yasigula mama waabwe avuga mama waabwe ki sipiidi ekirimu sitaani kyonna mwana kulwanira maali ye. Omwana yakoze kikyamu. Omwana ono nze munenya kintu kimu kyakuba mama we nga taata wange baagalana kumutta ku byobugagga bye yakola. Omwana ono embeera gye yayiseemu yakiikiridde banne kati Zari anti ne waayitawo mu kkubo kwalina omu amusaako birowoozo. Abantu alina banyoya si muyimbi agenda kujja kuyimba kati Zari agenda kujja kukola ki? Abantu abajja mu gavana tebajja mbazze kulaba Zari. Eyasooka okuba Zari abantu omutegeera nti asobola okuba amanyi yali Ivan. Ndi wano mukati ndi n'abanywanyi bange tubeere nga tukumenyera by'otaategedde muganda wange obeere nga obitegeera ebigenda mu maaso mu Uganda nga tolina maanyi kiki? Samaanyi nina kubanga siri mu kituzi wandibota nti nina okuba n'amaanyi agali awo g'oyagala. Amaanyi oyagala galiwa? Amaanyi anga bulijjo nze Mawa Haruna omulungamya lw'eggwanga. Munsonyiwe mikwano gyange batandabye ennyo olwaleero batandabye ku mukutu weekend eno bentera okustatinga nabo badde mulwadde WhatsApp, Facebook, mikwano gyange ntera baddamu balina bintu bye bambulira n'emboozi eno gye tukola ntera okulaba senyiga musujja byonna badde binnuma omutwe. Omusajja ono yabadde ambereddewo nnyo era buli lunaku abadde akeera n'akyeki buli lunaku akeera n'akyekingako naye nga mbaagala nnyo bannanga bagoberera emboozi mu kati. Mukyala Josephine nkwagala nnyo e UK, Rose e Canada obuze naye nga gyendi nange naawe nkyemanyi gy'oli. Prosi naawe nkwagala nnyo pozi ne bannayuganda bonna abalaba emboozi mu kati kubanga nkigoberedde nti nammwe muweze mugoberera emboozi mu kati. Nze Dankani mu mboozi mu kati we tusinzidde okubanga wayo tubatematemera ebintu nga bitambudde mu wiiki andi ne kyali wange naku zino bibadde obatambulira bubuulizi nga alina we yayitira we saategeera abaika bayinya mu kaveera naye byonna nagezezaako mutwala mu ddwaliro bamukebere nangamba kamala okuwona ssenyiga kale naye nga nti wali buzibu naye nga ntuusa okwebaza mwenna abatulaba ku pulogulaamu eyo naye nga nti kyemukola kirungi nnyo era mugende mu maaso n'okubanga mutulaba era kanzikiriza ntumire ku bantu bange katono nnyo ku sipiidi yayiriiri njatumirako kyali wamita nkungu Simon side zaawo ekata waŋŋambye obeerako nnyo nentumira ne kyali wamita Nabatanzi Brenda nentumirako ne Tina Nabs e Boston muganda waffe leeta wano nentumirako ne ku Naziwa Sala kantumireko ne ku kyamani wafumbira ankubiddeko bambi tunyumya ku mboozi kyamani wafumbira nkutumiddeko nentumira ku kyali wamita Olgard Take Ruth Canada nkutumiddeko Josephine UK tukwagala nnyo Hajati Fatuma Mundabi otulabire n'omukulu gwe bayita Beksu empologoma ye UK omugeni tumutumiddeko yebala emirimu gyako tulabire mukyala we Susan omugeni tumutumiddeko ne Justin UK Christine yangambye mbaweeyo kantu alina akantu keyansimbi tweyanziza nnyo Christine bambi tukweyanziza nnyo mpozi bannange twafiiriddwa omuwagizi waffe bambi abadde abeera Texas bamuyita Sylvia Tomusange omukyala yafudde bagenda muzika ndowooza nkya wane waffe bamuleese omulambo abantu be Texas era nja bamba buulira sinategeera bulungi kyalo abantu be Texas banaye Dallas kitalo nnyo yategeeranga nnyo abantu abafiiriddwa Mr Fred Magembe bambi kitalo ddala Adija Amoko nkutumidde nnyo ne Jessica Wirushea mpozi Faruku waliwo abaana abatugoberera ku mutimbagano babeerawo nga basikayana nnyo batumirako waliwo ono gwe bayita Steven Batuma Nakandi Teddy Nagawa Grace ne Olivia Gift tubatumiddeko nnyo ani yafudde omwagizi waffe kitalo nnyo we Texas kitalo nnyo kusema Mukama twava mu nfufu era mwe tudda nja kusaba ab'enganda ze Mukama abagumye nja kutumirako muganda wange Dankani ettooke yalifunye Dankani kati anti yanjodde ettaka
awo ali ku ntutuuli nja kutumirako afande Meru nganji ntumira kwa kyendiko kati kyetandiseko kati njogedde ki lwaki wakanya ali akati kyageza bloka manyi mbuleko oyita naye kubuli emputase kakati mpayidde ki wamayogera amazima oyitake munywanyi wange nja kutumirako afande Meru entebe awo ku kisaawe leka nja kutumirako afande Meru ku kisaawe entebe awo Air Force ejje kukuuma eddembe tekintu kyokoze kyamaanyi nnyo ow'okubirizizeeko gwe singa siyali gwe Sakozi Faruku okujja osanga twandire byafande kati munywanyi wange ate ye kyamulwazizza dakati bwe yamututte ku kisaawe naali ebitafutafu yamuta olubuto terumukola nakulwalako olubuto lumuluma olubuto lumuluma abawagizi b'emboozi mukati eri nagivuddeko mubadde ki kana kambuka abawagizi b'emboozi mukati mbatumiddeko manyi Faruku abantu bagamba bategesi babivulu ekigalo nno kinsumbuwa okujja muno bakinavaamu kiti bagamba abantu nti bategesi kakati kuva le baata ebidongo ate abantu tebalaga mirimu gyabwe abawagizi b'emboozi mukati mbatumiddeko nnyo mwebale n'abatuwayo ku ssente okutulabirira kimukola kyamaanyi saa Mukama abaddizewo sigimanyi neetaaga muntu aginjigiriza naye nja kutumirako omusajja bamuyita Eric yaŋŋambye abeera Dubai namusanze kiro mu kafo akamu akasanyukirwamu nga wali awo nkutumiddeko nnyo tumireko ne Agi Dubai Yasini kutumiddeko kati ngenda kulaga ekyenjawulo kiri ku ssimu eno biri byonna ebirala obireka bye mwabaddemu era gwe Faruku nkwewuunyo kati ndowooza ssente gwozikuumisa babbi ssente ogirabye eyambuka ogirabye kati egenda kukka nze ndayino ya bulaka ogiraba ndowooza ogiraba muzeeyi kakwata ennyako kakwato kalono gwenne webweru ono naye nga tondowooza agirayo Faruku kati wano kamera evuddeyo kakati ate olwo kati ono gwengenda okwogana naye kati Agi ali bweru omulabye ate gwogirina omanyi edda nasanga abantu abali empuuta nga ati empuuta ewunya bubi kumbe bwalinga bwavu nange nafuna sente zatu kukulya empuuta ono Agi omuwagizi waffe omukyala maama webaleweereza simu ali bweru Faruku wuuyo Lubale w'omulamu tasamirirwa talina byakwogera lwaki simu yejiguze kale njakupirako bosi wange sola moto mama agitulwa ono bosi wange sola moto akutumiddeko era ku weekend twaliwo ne kapati ina muzeeyi yamwadde mutoka empya wagirabye ebintu munnange byebyo ebintu byakyuka omuntu addemu okulaba nga waayagala nenze Mukama mwebaza Faruku tikasooka batuggulawo alhamdulillah olubuto ndukwesa mmannyo Faruku aba emboozi mukati abagiraba mu nsi yonna tubatumiddeko njagala kutumirako omukyala bamuyita Maureen Kakooza n'omulaba muyita Thraya Hawa balaba nnyo programu emboozi mukati era babeera bateekako nnyo obubaka obwongera okutegeeza abantu amaanyi ga programu eno Faruku njagala kutumira kukunga bannamasaka bonna olunaku lwankya St Mary's Stadium ekitende yegenda okulamula tugenda kuweekuula buweekula fe bannabuddu abantu bonna wawasa Masaka wafumbirwa Masaka oyinayo kojjaawo oyina yaani mwenna anti tuyina abatu David tokimanyi bannamasaka mbakunga mwenna mugwere mu St Mary's Stadium ekitende olunaku lw'enkya tuwagire ttiimu yaffe ekikopo tugenda kitwala ebuddu kiina okumala wiiki namba mu Kampala kiina okuyita mu mitendera Kabaka lead of opposition n'abalala so Faruku sagala abantu batunyigire bino ebintu tubikoleredde nga buddu ekitundu tuyina buli kimu so twagala kuweekula buweekula otegedde twagala kukola ki
kuwekula buwekula so bannabuddu bonna mbakunga abali erandani mwenna mubeereko muwagire abali esese abasese bonna mujje mutuwagire buddu ekintu kye yasigaza biri ebintu bibiri ekisookera ddala kwogera nnyo ekyokubiri kulowooza nti bamaanyi nnyo mu buli kimu kyova olaba era buddu evaayo omayuliriza nze ndi wekammengo mawokota naye buddu mbadde nkugamba oli osonooleeta ekintu ekyo buddu eyina ebintu byetulaga ti omuntu w'ebuddu bw'akeneye n'afuna emmotoka ate wegiteekako obutaalataanamulisa waliwo munnabuddu omu yakafuna essimu Oya tulikupana akubira bantu simanyi bawo okupano naye webuddu kakati buddu ekyo gwe mulimu gwayo bakola batya kugambye buddu omulimu waayo kwemulisa munjogere nnyangu wasa wawa buddu gambye yakasa omukazi kisi namugamba nvaako ni mukazi wenyini buddu n'ensenene obadde kimunywanyi ensenene zini tebakyazirina amatooke genyini gafa buddu yasigaza ki ekituufu naye ng'ate buddu eyina abasajja abagiri mu byobufuzi nga bamaanyi nambemu buddu goli waawo nze waffe Busiro ndiwe nakawuka yewagenda okubeera final wana ekitende kajansi town council Busiro amasaza 3 oba onoonya agatandika Buganda Busiro mawokata na Kyaddondo nali buddu tuwambe biwambe okubigattako okitegedde kakati kamalo kunyonyola ebintu bino bitambula bibiri munnayi kati nzegera kubuulira Masaka waliyo abantu abagezi ennyo gye wakoma okubeerayo abagezi era n'abatumbaavu ennyo nabo gye bali bonna balina buli kintu ekisinga angende ku emitiyana ife ab'emitiyana atugisinga bwetowaze nakumanya ngeri gye bakwatamu bantu naye ab'ebuddu kye batusinga era ngenda kubeebaza nnyo ab'ebuddu nti bw'osanganga emmotoka ng'eriko budisco light obugira buti totawana kubuuza mbugamba ab'ebuddu mujjebale ate era bw'osanga emmotoka ng'oli agigudde endabirwamu ng'ateekamu wuufa ennene naye nga mukugulawo nga bw'abeera eri waggulu ogiwulira wano era totawana nkubuuza tayinza kuba weruweero tayinza kuba emitiyana abaw'ebuddu kabeeyogereko kakati ate nze neewunjiza muganda wange mawa agambye waawa Kamengo omanyi Masaka watandikira mukulu mawa mubuulire okutambula kulaba kudda kunyumya tomanyi Masaka watandikira kati mawa ekikulu kya byonna Faruku ngembadde ngamba luli nti nze dda nasanga omuntu ali mu kulya empuuta nengamba nti yewunya nnyo kumbe bwalinga bwavu bwe bunsumbuwa kati bwenjira ateze sibulyanga wekola ki kakati mukulu mawa ne mukulu dankali noono kafenyere bugali alabisi tosobola kugamba kati kyemuŋŋamba n'oli niyoko we Masaka kiriki sikyebadde mwogera niyoko amewamuwa kakati ekipande kyakitadde kuki yani kakati goba yagala ekipande oyagamba wakisibe kuki ku mugongo sitiika fe ekitwawula ku ffe ekitwawula ku baddankani oba ne mukulu namba emu nti ffe era tuli be Masaka eyatukola byawa fe tukola bye Busiro era ogenda mbannamba emu enfuufu ogirya kyenkanyi kakati ate ffe Masaka yekyasinza okuvamu abasajja bannabyabufuzi wano yekyasinza okuvamu abasajja wano abakulembeze era yekyasinza okuvamu abasajja abagagga era yemu yekyasinza okuvamu abayimbi kati bwenjogera abasajja abagagga ntegeeza abalimi abasuubuzi buddu era ng'oggyeko gavumenti y'abamu bannamba emu enenyigiriza ennyo yadde oluguudo lerujja mu kubaga neruyisa eri ebbali Masaka singa kibuga ky'amaanyi nnyo kakati bwe kituse ku Masaka gavumenti nefuuka yaffe kakati bulijjo nga tuli ku birala kakati Faruku tawalabange wali omukano ga tewabadde muliro tewali akwogerako nga tolina maanyi tewali akwogerako era bw'olaba ng'omuntu tebamwogerako omanya tolina maanyi kakati abasajja balina ebintu boogedde simanya mmotoka bazitimbye obutaala kati wammaffe mwe tubagambe muno mutimba ku wiribaalo
otegedde motoka emotoka si yakakadde kamwe wuliriza omugagga bwagula ekintu kye waddembe okikola kyakola ki kyayagala era bawulira ebigambo byabwe sima batimba ku motoka simanya owulira banne mukakaneko simanya ate batimbye ku bizimbe sima biki owulira ebintu byeboogeramu property byaki bya bugagga kakati bannaffe bano banna anti muli mukwogera ku bannamasaka oli mukwogera ku bannamasaka benkunyonnyola kubanga oga bataddeko obutala obadde oyogera nenkuwuliriza kakati ebigambo bino bannaffe bwakwatibwa n'obujja njagala kuwa ekizampo bakwatibwa bujja ate ekibi kye mukola kukwatibwa bujja ate mu bannammwe bazzukulu b'endala nakalaama etegedde kibi nno kakati embeera yaliwo Buganda buddu lyesaza lya Buganda erikulu owulira anti wuliriza ebigambo byange anti wuliriza kamalirize buddu kyekibuga kya Buganda ekikulu owulira anti ekibuga kya Buganda ekikulu kikkirize obagaana otegedde era obwakabaka oba bwogera nga bagamba ekibuga kyaffe kino bwe kiti ne bwe kiti era baali baganye okuwa Masaka City empolo kumalavana ekola ki neboggola negamba kiki mwagala okukola ate ebitundu ebirala mubiwadde ate Masaka temugiwadde mwagala kukola ki so buddu eyina okuwa muyina ogiwa respect okuva waggulu paka gyekola ki ekibuga kino Kampala kyolaba kino kyetweyagaliramu abakikulaakulanya kitwakulevu gye kiriko baali bannabuddu abasajja ba businessmen bonna boolaba bava Masaka ne bajja ne bakola ki ne bateeka ettaffaali munnange obukulu bw'amasaza kambukubuulire Buganda yatandika n'amasaza 3 erimu yali Kyaddondo nga kuliko Mawokota nga kuliko ne Busiro amasaza agasatu Buganda kwe yasinziira nga tuvudde mu nsi muwawa eyabemba musota wuliriza nga tuvudde mu nsi muwawa sirika wuliriza fe mu Busiro wokka mu bakabaka ba Buganda bakabeerako 36 okuva ku kintu no ku kimera wuliriza tuyinamu embiri z'abakabaka bwe babaziika abawera 27 otegera mu Busiro wokka kyankizo okulagira ddala nti nno fe tuyina amaki amaanyi tayinza kugenda ng'ogamba saza kkulu mu Buganda noga nti Masaka buddu ekigambo maalo wekiri balina amaalo ekigambo amaalo wekiri katukola musango kinga ate ekigambo kyo wekiri sife twakitandikawo anti sigala kibaddeewo twandibadde bakyamu naye kibaga ekigambo amaalo wekiri tetulina mutawaana naye abantu abasinze obonyabonya eggwanga bavaawo nga bali bonyabonya batya gamba abantu abagezi bavaawo buli mugezi omanyi ndi omusajja oyo oli emabegako obwavu badde bwamulema nga n'okutegeera takyategeera ne kati awe ensonga nolabanga ddala kuba bali bw'aba agambe nti amaalo gyekiri katugakole kubanga bwe gyegali tulabanga kituufu omwana yassa bessa matayi ne muzadde we mu Kisenyi bintu bya family mugana Faruku omwalo endowooza amuyita Rachel namulaye bulungi ayina byona mwala alabika ava Kabaale ava mu Western Region oba Kabaale balukunjiri naye nga ava mu Western Region ensonga nazirabye ekisooka Faruku njagala kusooka kwogera ekigambo kino nvumirira omwana yenna okubanga asobola okuba mukadde we si kya bugunjufu ewantu wonna era ekyo kyabadde kikolwa kibi naddala nga kiri ne mu public ekyokubiri ensonga zino zabadde nnambulukufu omuwala yakikoze mu bukyamu mu busungu okuba nnyina naye ate maama ye ng'omukyala yakoze ate ebintu ebitali bya bugunjufu bingi omukyala ono omusajja agamba nti baayawukana omukyala yakwata ekkubo n'agenda n'ava mu bufumbo bwe n'agenda n'afuna omwami omulala omusiguze naye byaliwo even omusiguze yaliwo ng'omukyala ono akyali mu maka g'ono omwami era ng'omuwala ono yabirabako
naye n'asirika ng'omwana omuwala bagamba omwana omuwala asera ne nnyina bwe bizze bitambula omukyala n'agenda mu kooti Mwanga tu kooti Emengo ng'ayagala bakyuse ebintu bino abeere nga yabisolooza omukyala bwe yagenda kooti teyayita bantu bano babiri omwami n'omukyala era ekyo kibi nnyo era abalamuzi chief justice Winyidolo njagala otegeere nti kooti ze tulimu n'emivuyo gye bakola mu ggwanga gijja kutuusa bannansobba essanga bino bye twalabye otegedde gwe wootya ekiragiro ekigamba nti omukyala ono agende asolooze ebintu by'omusajja kale ne baba babikola bibiri otegedde abisoloze nga tewali omwami taliiwo omukyala ono bwe yagenda n'atandika okukuta n'abeera ng'asolooza ebintu by'omusajja 6 years ago emyaka 6 n'ebintu bya famire baali badde basharinga equal shares omusajja alinga go baaluga era omusajja abeera mu kyaki ewa Kayanja ewa Kiganda mu Kisenyi kakati omuwala ono yagenze okulaba kifuuse too much tata alinga aliene ku nsiko takyategerekeka ng'omwana omuwala omukulu mu famire n'agamba no nyina okuyimirira ne defending ebintu byani ekitiibwa kya kitange n'ebintu bye kubanga omusajja gwe bayita yakola ki omusiguze omukyalo ono kyakola agenda ekyamusabisa obuvunaanyizibwa bwa bino ebizimbe ng'ajja wano ku bizimbe alina ebirala byakola emabbali ebintu bye ajja wano n'agenda mu banka kubanga omusajja agamba n'ebyapa emu yabimubbako agenda n'abisinga mu banka kubanga balina joint accounts mu banka mu Centenary kakati asobola okufuna omukisa abalowooza omusajja yamusindise n'agenda n'afuna loan kuba waliwo loan gye nawulidde obukadde 8 yabujjayo mu banka 800 million n'agenda n'asingayo ekyapa n'azijjayo n'agenda n'azimba kuba wali simbe kye nawulidde bagamba kyazimba kati bino byonna biddayo ku mulamwa nti omukazi alinga yafuuka omubbi otegedde kubanga tosobola kukozesa bya bugagga bya musajja golwokuba afuna omusiguze kati kino nkijja nkuba Faruku bana kale byabwe naye tewali teeka lyagamba nti baseparatinga mu butongole kuba omusajja agamba n'omwana n'omusajja bagenda mu kooti ng'omukyala ayagala asaba divorce omusajja n'agaana kuba kisegeza bwe mukusaba divorce ne bagibawa ebyobugagga mubigabana kati omusajja amanya nti omukazi ono asayagala kukozesa lukujjukujju gabana bya bugagga byange agenda atandika obulamu opya n'omusajja oli naye omusango kyali mu kooti naye omukazi ayita emabbali n'ateekayo ssente omusajja nga bwe yagambye akozesa olukujjukujju olumuwa obuyinza obusoloza ssente zino tutalwa byanfuna dugguse bino nno bintu byapeninga twafunye mukisa nti biri ku kamera ate abantu bafiridde nnyo mu bino ebintu bino n'ekisooka kyabena Faruku abantu bano bonna bakyamu naye twaliko wano olunaku olulanga banafamu ne bagamba nti yakoze by'obutayita muntu ku mbaga ne mugamba nti omuntu wakola embaga akola kintu kyayagala era ayita abantu bayagala ekibuuzo ekisooka omukyalo nti ekyamujja mu bufumbo nga bano bagambiriza bamwendako nze kisijjaako obujulizi ekibuuzo ekyokubiri omusajja ono wabanga omukazi yava mu bufumbo nga lwa bwenzi lwali takkiriza divorce baawukane omusajja waba takkiriza divorce anti mugayi yagaana omusajja ye yagaana omukazi yasaba abantu bano abantu abamu ekigana divorce nti babeera n'abaana naga nti twagala kwawula mu baana oba ddiini ebiseera ebisinga naga ddiini yaffe egamba okwawukana siki tukuume famire anti Faruku ngetwagamba ano nti buli muntu yenna akola ekintu ekimusanyula omusajja ebyobugagga byayina ne mukyala we n'abaana baabwe ng'omukyalo yali asaba bagende mu mateeka baawukane nze nandirowooza nno nti omanyi Faruku mbeera mu nnyumba mu kisenge ababiri mumanyi ensobi zammwe wabula bano abeebweru muntu ayogera okusiza ku ndaa gy'abalabamu naye ng'ekibeera mu kisenge Faruku singa oteeka kamera mu maka g'abafumbo gajjudde ebizibu biyitirivu omukazi wabanga asobodde okuzaalira omusajja abaana abawera 6 ateekeddwa okubaga yafumbira omusajja oyo nga mwavu ne bakola ne bafuna obugagga bwe bayina era watuukiddwa okugamba nti bannange njagala kwawukana musajja ono waliwo ensonga nga nnene kuba ayinza okuba nga afumbye emyaka ng'ameka
kati watuukira ogamba nti njaga nsaba kwawukana yate yasaba nabusalira agenda mu mateeka abikole mu mateeka amatuufu ng'oluusi alaba waliwo kitagenda kubeera kirungi mu maaso kaakati omusajja naye si mutuufu ekyokubiri omwana omuwala ono eyakubye maama w'oluyi namulee mukazi mukulu atuludde ayinza okuba nga ali myaka ayinza okuba nga ayingidde fule ey'okusatu nze wendowooza Faruku maama olunaku lwakera n'akuza papa n'akuteeka ku nsi ekyo kakimala bumazi n'akulabirira n'okulowooza emyaka 18 oteekeddwa okugenda weetakulire olaani enkoko yeetakulira kati omukyalo ono nze nabudde ng'agamba mbeddewo wonna nga nsirise naye ngenza okulaba ebyobugagga agenda bitutwalako sigenda kukkiriza teyazze kutabaganya so singa ewe nawulidde we yanayogera singa yagambye nti nzize maama ne taata batuule wansi bakkaanye ng'abazadde tuli mu kuswala eyo kyanjawulo yagambye ekizimbe kiri kyaffe n'agaana wa kamera atunuleyo ekizimbe kiriwo kiraba kyaffe ndoze ng'agamba ggwe maama wadakisoloozaamu sente ng'akola ki sigenda kukkiriza maama kutwala sente zaffe nze nina n'adame nti ng'omwana yabadde ajja n'agamba maama taata tuli mu kuswala soke tuva ntuddeeka ng'omwana ategeera atuuze maama we ne taata we bagee bannange muswala naffe mutuswaza be muzadde nze ndi mu bufumbo bwange eri bugwa kakitegeeza n'omuwala naye tali mu bufumbo aleo kitayaya butaayaaya era neeyo ensobi era y'abazadde bombiri lyabo abazadde bennyininyini omwana waabwe gwe baazaala kati yabafuukidde problem kubanga Faruku mulamu bw'ensi eno wano n'oba ogenze mu bufumbo n'oba ogenze kukola bizinensi omukisa gwonna gutandikira waka omuwala ekintu kiyakozeza simanyi oba agenda kwesula mu nnyanja naye ekintu kiyakoze kyamugade ekyokubiri omusajja ono mbadde nsaba omukulu ono ne maama bali mu kubbingana ebintu bambi basooke bave mu bintu by'amawulire kubanga balina abaana baabwe balina mikolo gyabwe gye bakolera batandika okugenda okubanga baswala bintu bigenda kubanyigiriza ku mutima oluyimba lwasudde olugamba muwasenju bw'oluddako emabega n'olutunuulira olugwira ddala mu ttuluba lino lye tulimu kati ku tayimu eno nze nno ngenda kugamba teri nte ezaala mbuzi kakati mmwe mwalabye muwala ono ng'akuba nnyina tuseke twebuuze ye nnyina yamuzaala yamukuza mu nkuza ki etuuka n'omukyapisa awo ontegedde kuba kakati nze maama wange mu bukulu buno bwendimu nawajja nanje kyoluyi ate nfukamira bufukamizi ne mwetondera siina capacity egamba nti ate kati nyizo situka ne mukola ki ne muddiza kakati yoyo bamukuza bwe batyo nti oli bwakunyiza n'omukuba omukola ki omanyi ngenda kubuulira Faruku ekizibu ekiri mu nsi muno nkiraba nnyo ne maka g'abantu abantu aba bafunyefunyeko ku ssente balina engeri gye bakuza abaana mu ngeri y'obboonoona ontegedde kyenkugamba kakati ekyo nga nkivuddeko kubanga nabbi yagamba bw'ati nga bamubuuza muntu ki ku nsi gwe nyina okuwa ekitiibwa yagamba nti maama wo nayagamba nti ate owookubiri nti maama wo n'abuuza ate owookusatu nabbi n'amuddamu naga nti nnyoko n'amubuuza ate owookuna naga kitaawo maama yamuleeta emirundi emeka kyekiraga obukulu bwa maama naawe waabakoze eki kakati ate nekigambibwa nti tomuddanga muwadde ekigambo ekyenkanankana enjukuta emmeka ebbiri oba oyonoonye mu maaso ga Allah okuba n'engeri gy'ojolongamu muzadde wo yonna kakati ebyo nga mbivuddeko omukyalo ono Faruku abantu bayitirivu abafumbirwa abantu ne babazaala namu nga babala byanfuna era n'omukyala kyaliko nze nali nkirabyeko muganda wange ng'afudde omukyala najja nayiminya mu maaso ga mama wange n'amugamba nze mpa ebintu by'omwana wange mbeere nabyo naye nga te n'omwana abadde tabeera naye otegedde kyenkugamba kitegeeza senga mama waffe teyali mukazi munywevu osanga n'ebintu babikoze eki mulimu abakazi abakyama kakati ngenda kubuulira olwaleero abakazi omukazi ono yajja n'afumbirwa omusajja mu mukwano ogwo omusajja n'akola ebintu ng'era yeesize mukyala we mukyala we n'akwata n'afuna baddankani bakuli
okitegedde abo mu Kampala kakati wafuna baddankani bakuli ye naddira nakwata ebintu bino nabikola ki nabikwasa ono kati omukyala kyakola akola bwati bwe yafuna amateekolo kwa balina joint account ng'ate alaba amaze okujolonga omusajja amumazeemu amaanyi asaba divorce gy'asaba ayagala bawule ebyobugagga bino omusajja akiraba nti ebyobugagga bino bwe tugenda mu divorce ono ayagala twalako gutundutundu akunyuke nagwo kakati omusajja akola ki agaana agambe wakiri kabisigalewo ng'abaana nga abikola ki kati kye yakoze ye ayagala kudya byabugagga bino bisaanyaawo jaddira n'abisinga mu banka bamuwe obukadde 8 azimba eri amayumba g'amalala gy'abeera ne boyfriend kitegeeza bino banka ne weebitwala kuba bye yasinga kati omwana tekirimu sitaani kyonna mwana kulwanirira maali y'abazadde be senga alaba ng'esobola bagendako kubanga okuzaalibwa omugagga mukisa kakati ate obugagga obwo tobulagajjalira bugende ekibulira mu mbeera eyo omwana kyeyavudde ava mu mbeera kubanga byagenza otuuka mu kamera tolowooza nti byatandika bwe biti alina okubanga yasooka n'abayita alina okubanga yatuukirira omu ku omu bwe kirabye nga kiganye kyekutuuka eno gye tukoze eki tutuuse mawa ensonga zino nno mpanvu ate nnene ate zeetaagamu okutegeera okwa waggulu kakati okusookera ddala maama alina ebizibu nga 2 ebimwolekedde kyo kyokubiri nga ensonga esookera ddala ku maama nti omusajja gwabbako ebintu nga baabikola naye amanye bulungi nti ate naye omulenzi gwali naye amukozesa bbimu bbako oba okifunye omulenzi ono oba dankani oba nambemu obaani weeyo njagala otegere maama oba n'abakyala mwenna abali mu eyo nga mufunye ba boyfriend ba boyfriend batandika obbagamba kola bwoti nga amagezi gakuwa direction gyakutwalamu egenda kuweebuula n'okuswaza n'okwawula ku family oyo aba akuwadde direction ki era naye aba alinda time etuuke ova eno ate naye bino bye mukoze abikole ki abirye so nze ndowooza nti maama kyewandibadde okola okumanya nti taata gwe mwazaalamu abaana akaddiye takyesobola n'ofunayo nambeemu n'akwazza mirungi emirimu naye ate nambeemu takutwala mu kukemebwa abaana batandike n'okukola ki n'okwevuma n'okukuba empi ate njala okukubiriza abasajja bonna abagagga ng'olina ku ssente zaakuwerera wafuna mukazi wo nga muto nemwazaalamu abaana noweza emyaka 4 naweza 5 muzimbye ebizimbe ebiwera 10 olina 2 kwatako akazimbe kamu okumwewonya mu bulamu kosooka okole ki okamuwe nga kirumira bwe yakola akazimbe ako bwokakwata ne bwali baalagawa oliga nti anze olinamuwa ekizimbe kye kikola ki kikyo n'omukazi agenda n'atunula baawe ge yakola n'ebintu akoze eki wano nno waliwo nnyo obuzibu mu famire mugenda ne mulaba abakazi abo nga bakayana baawe amutegeera akoze eki akaddiye gwe yakola naye abavubuka ba Devicom bajja baagala okusendasenda oluusi ono omukyala oba maama mu bintu byaki bye yakola kati nga naye alina kuyiiya ezo empapula z'owulire ezaki eza kooti eza divorce kubanga tebeeteekateeka tebaatuula awo mu mukwano gwabwe ne bagana naye mumanyi essaawa yonna oyinza okukola kino nze mpaaka akange so nze ndowooza nti maama n'abantu abalina ssente abafaanana oyo mwandibadde mukola ebintu bwe bityo ekyokubiri ngenda ku kyamu baana abaana be bazaala nga muzaalibwa abagagga ti omuzadde wamala okuzaala n'akukuza n'akuwerera n'oweza emyaka 3 oba otuuse ekiseera ekyekolerera ebyobugagga byo nga tokyalwanira bya bugagga byani bya family naye ng'ate wabaawa ababingiddemu olina obidifeninga oba otegeddewo nti newoba nga weekoleredde katugambe gwe oli haamu oli eyo wakola ebibyo naye waliwo ayagala otwala ebyobugagga byammwe ovaayo n'obidifeninga ne mu kubidifeninga tobidifeninga nakukuba maamawo oba nakukuba taatawo nga bino byekwakoze eki bwe twalabye gwe kyokola okola otya taata akaddiye maama ayagala mubbako ki naawe genda mu kooti
ogambe kooti eyawoli obuyinza okusolooza bamuwa empapula asolooze bamuwa muki mu bukyamu so si kukwata maamawo ate okube newonooba olwanira kituufu ensi ejja kukulaba ki ejja kukulaba bubi nze ndowooza abantu bonna omwana yakoze kikyamu naye ate okulwanira kwegamba yalwanye naye yalwanye bubi kubanga nambemu agambye nti kimukakata kukola ki okulwana kituufu nnyo nange nkikkiriza naye tolwana nakuba okuba tekulina solution kubanga ojja kuba ng'oli yakozedde ebiwandiiko ebikola ki ebitwala ebintu naawe genda mu kooti ogambe taddi wange yakaddiwa naye ono maama waffe ebintu bino abikola mu buki mu bukyamu kooti twagala etuwe ensala ey'amazima n'obwenkanya abalamuzi bajja kuwa ekitiibwa abantu bonna bajja kuba emabegawo okusinga okulaba maamawo mu kuba ki MP mbadde njabuuza omuntu bwe tuba ebintu byange n'omukyala ate omukyala ogenda mu kooti bamuwa ekipapula ekikkiriza okusolooza kiba kyetaagisa ki Faluku goma kibaki bwemba ebintu byaffe then kuba banga mukazi yagenda mu kooti nemuwa ekipapula ekimukkiriza okusolooza esinziira ku ky'okuwa ekipapula ekyo omuntu yagulirira kubanza ekyomumanyi nti either eyinza okuba nga mbeera mbi kooti eremeddwa naye sawo nega nti omanyi oluusi aba aganya okulabirira abaana oluusi embeera nga ebatuusizzaawo okunywa nemunemu okukanya baga nti soloozamu ssente ezigenda okuyambako abaana nze bwe nsuubira bwe kirina okuba omwana ono mu mboozi nze bwe nagirabye kuba nagirera ku mukutugo teyazze kulwanira bintu nti yabyagala era tanagambako nti ebintu byaffe bigenda embeera yagambye nti ye mu kusooka ne baganda be basigala ku saidi ya mama waabwe nga bamanyi mama waabwe ye mutuufu owulira bagenda okulaba omukulu bulooka yasigula mama waabwe avuga mama waabwe ki sipiidi owulira nga byonna ebintu byonna bimugamba ebya divorce muganda wange byabadde boogerako omukazi omusajja amukwata omukono mugamba mu ngeri ya sipiidi tulina sooka kukola divorce onaakole ki onaave tusooke tumutwaleko ebitundu 80 ku buli 10 kwaffe tulina osigaza eby'abaana bibakusaidi yaffe okitegeera ne tusigaza omugabo gwo kitegeeza otwala omugabo gwo n'ogw'abaana ompulira abaana bagenda okuwulira endowooza eri ow'omusiguze abaana kwe kukyuka ne badde wani nga taata ewakajjukira omukazi agenda ova ewaka ngwedi yagobawo taata owulira nga taata ng'omusajja mu kifo kyokugenda omukulwana n'omukazi okwetema n'omukazi yasalawo omukazi amukwase katonda ng'era obulamu bwe obusinga buli bwava okukola emirimu gye abeera mu kwegayirira katonda era ye naaga nti okusalawo okuyomba n'omukazi tuveemu n'okwetema nze kanzira eri katonda ebisigadde katonda anannyamba munne tomanya katonda gwayitiddemu oluusi okuyamba omuntu kamera zino omanyi nti Faluku kamera zino ziyina ebintu bye ziyambako abantu ne bigguka okusinga okugenda mu kooti zaffe muzimanyi bweba kooti yatuusa ekiseera newe omuntu asolooze nga nenannyini omusajja tazze kussaako mukono tebawuliriza saidi ye okitegeera kitegeeza byonna bikola ki bisoboka omukazi bwadira joint account gye mubadde muteekako ssente ye naagenda nazikunyulako atya nga tanyenze kigambo na kimu n'abijjawo onfuna omwana ono nze munenya ekintu kimu kyakuba maama we mukuba maama we yagamba ekintu kimu taata waffe afuuse nga masiikiini ate nga musajja mukozi bebamu ku basajja ab'okulabirako naye omusajja afuuse nga masiikiini ebizimbe nno ebyapa ebagamba byeyabba nawulidde baga byebyapa ebisava amaduuka gasolooza geega gavamu ssente eki yalekayo omuzeyi bamulekera buno buvamu 15,000 bweno mu kyalo ompulira muganda wange kyokka mu luvannyuma lw'okusolooza ssente ezo tawaako wadde mwana n'ogu ate era muzeyi yawerera abato abakola ki abaliwo kitegeeza ssente zino ziyamba maama namusiguze ompulira so omwana ono embeera gye yayiseemu yakiikiridde banne wadde bagamba nti omwana bw'akula aba atuuse okwetakulira naye njagala mujjukire nti era omwana bw'akula baga nti agabana ku byabazadde be kubanga asigala mwana kuba ne bwe tuba tukola ffe tugamba katukolere abaana baffe olira kuba nze Dankani ne bwe mba ssaawa zino ngula poloti ngamba poloti yange yajjolamu okitegeera era
sawa zino jola mwakuzeekuze lojja kunsanga amanya gali mu manya ga jola okitegeera nze mu ngeri ennyangu nandige nti omukazi ono ne obubaka bwengenda omusindikira nti Davicom yakusigudde talina kyakwagaza kuba okuze kyekisooka okuze emyaka wabula ensobi gyagenda okukola eryemu agenda kukozesa ensobi zonna akusigule ku musajjawo akutwale mu malokola ebintu amazima ga Katonda kino nkigamba falo kutulidda mu kamera eno ng'ate omukazi akaaba nti omusiguze yatutte ebintu byennakola ki byenazimba lwansonga buloka tuyinza n'okubona nga newe bazimbi yaguze empewo onfuna kuba omukazi we namulabidde atuuse mu myaka egituula wansi owulira n'alabirira abaana ne bbaawe ne kale ate yali mu myaka eginoonya ba Davicom olw'okuba balina emisuwa emigumu ompulira so nze kati ba Davicom bano beerabidde nti bo kasawa zino tebakyali nti tugenda kwezimba wabula ye Davicom abuuza nfunira wa kasawa zino alimu kunfunira wa bw'amaliriza n'afuna gulesi Davicom ali abeerawo ne kagulesi ke kitegeeza gwe omukazi oli mu kukolera future ya Davicom oba yamusiguze na mukyalawo wa future oba owegwe alina gwe yazaalamu abaana owulira kati ate oli mu baana bo bennyini be mwali mukolerera mu ntandikwa ogenda bafuula emmomboze kuba abaana bato kati abaana bano abato muzeeyi baweerera bagenda genda okukula nga ebizimbe byonna omukazi yabisinga mu banka kuba yabikyusiza amanyi okitegeera mu kubisinga mu banka kitegeeza omwana ono akuze tewali wadde n'ekikumi n'eki nga muzeeyi asigazza nnyumba gye balina kwebakamu kitegeeza muzeeyi abajulidde ennyumba gitunda agule ekibanja mu kyalo ateekeyo abaana musajja yatoba singi linnya lyaki Singi kakati omwami bamuyita Singi oba Singi Eric erinnya lwakuba tetwafunye mukisa gumulabako mu kamera naye oyo muvubuka oba mwami sisuubira nti musajja mukulu naye oba muvubuka awo biro 40 oba tasukka 40 so Singi oyo alabika nga baganda be bavudde waggulu nga boogera yabala ssente ku mukyalo ono kuba mukyalo bw'omulaba mukyala mukulu ddala lwakuba nti yeefaako afiitinge mu myaka gy'omuvubuka otegedde myaka gy'omuvubuka Faruku watuuse ku saiti omuwala ono takola yabadde alwana namulabye akola mu ekisenyi so omuwala ono saagala abantu bamulowoozeeko nti omuwala yabadde azze kulwanirira otegedde naye omuwala ekyasinze omuluma byonna agamba taata wange ndi mukudifeedinga bintu bya famire ne taata wange era bo badde bali waddewo ne muganda wo omulenzi yabaddewo nga bagamba ffe twali ku saidi ya maama nekitu kisusse kakati omwami bamuyita tumukwasibwe broad ye taata w'omuwala ono mwami tumukwasibwe namutunuulidde nnyo ne mwekenneenya musajja wattu is a very humble man so omukazi yamukola byonna byakola ki byayagala namutuusa ku leve etuuka kuba omusajja atuusa natuuka n'ofukamira wansi neneegayirira otegedde tukakkane nagamba nogamba natuuka n'okuyita abantu abakulu tutuule mu nsonga zino tuzoogereko nga famire ng'agamba omusajja yatuuka n'ayita abantu ba famire bazoogereko ne zirema naye ng'omuntu alina ebigendererwa omukazi era yaddukira mu kooti gyasuubira nti gyayina abantu abagenda okukyanga ebintu otegedde era omusajja ono ayinza okuba yamanya ebintu bino engeri gyekola ki bakyanga ebintu otegedde naye nze Faruku ekintu kyenjagala okusembyayo nga nkomekkereza oba okuwabula kw'empabula abakulu bonna abali mu judiciary owulira Faruku kubanga bye bizibu bye tuyina kati mu Uganda ebisinga okuba eby'amaanyi mu mataka mu byobugagga abantu baddukira mu kooti banoonye obwenkanya owulira naye obwenkanya tebuliiyo abalamuzi n'abali mu bintu ebyo bakozesa obukugu bwe bayina n'amateeka ge bayina ne baleeta omusango ne bagutulira emyaka 40 omuntu n'atuuka n'okufa nga tafunye bwenkanya ku bintu bye wabula oli abibba ne bamuwa gate pass esigala ng'ekyabikozesa otogedde ng'omukazi ono kyakola ki kyaliko kati ye baamuwa omukisa ogusigala ng'akozesa ebintu by'omusajja naye omusajja nga tebamuwadde bwenkanya otegedde so nze ŋŋamba abalamuzi emisango gino mufube okulaba nga gikolebwako mu bwangu giggwe abantu bafune obwenkanya kubanga
kubanga abantu bagenda kwetta. Omwana agambye ebigambo bino nawuliddeko mu ŋŋambo nga taata wange baagalana kumutta ku byobugagga bye yakola. Ontegedde katujja kuŋŋamba mwami Singi Eriki talina kintu kyonna alabye ebyobugagga ebiri mu buwumbi tajja kunoonya mbeera ejjawo omusajja onasigala okusigala n'omukazi ng'ali mu ddembe nga tewali abalondoola. So tubeegayiridde bannaffe abakyala nammwe bino ebintu era mawabi bagambye muve ku bavubuka abalowooza nti balina amaanyi. Owulidde omuvubuka ayinza okwagalako era asobola okufuna laavu yo naye eno gy'ovudde n'omwami n'abaana bo olesse ebintu bye mwakolerera muzimbe famire gw'okyuse ku ssaawa envannyuma. Amannya g'omusajja yaani? Tumukwasibwe Brodi abo babbiŋŋani era ojjagala n'okwekaanya naye tumukwasibwe alina we yabba ettaka. Wala tuli kumukwasibwe. Nze mbadde mmanyi tuli ku baana bannakalama baawa nga bakolera mu Uganda njagala kwa information munzijako kati ntegera yange kitegeeza nze abantu abava mu region eyo ey'Abakiga Rukunjiri Kabaale njagala ogende mu kikuubo n'ebitundu ebirala abantu abo ng'ogyeko bali abalala naye abantu abo Faruku baakola ate bakozi baakola. Omukyalo ono omulaba nga mwami Duncan waagenda nti omukyalo ono yafunye omuvubuka munnange ente gyekoma okuba gyekola okuwooma ekibumba. Ente gyekoma okukula gyekoma okuwooma ekibumba. Duncan byagamba simanyi akuze takyasoboka waba agudde ku mwana asobola deka maama bamuggyemu ettala nga mukulu mawe watera okwogera ano wabanga nasobola anti mpuliriza byegabye ebituufu kati Faruku ankubuulire omukyalo oyo ali ku fulo nga yakuna alinga kayiko yakutaano kyaga itasobola kwebuulira myaka gye nti oli gyagenda oli kanaabe agenda kwoza bwoza malateeke mwali mu lujja mu parking oli avuga agende kakale ko oli omuvubuka yatwala ebyobugagga mukuli Singi kubanga esawa ya lero omukyalo ekintu ate n'omukyala n'oyo temulowooza nti musiru wabanga asobola okugenda mu banka najjayo olunaana temulowooza nti n'owoono omuvubuka mujja kwekanga n'ono omuvubuka ate buloka w'amataka ngera omukyala era byamubbyeko egyo emyaka wabanga asobola okugenda mu banka najjayo olunaana anti kojja kulowooza nti bamukozesa kumbe naye alina gwakozesa wabanga asobola okugenda mu banka najjayo olunaana ng'azimbye n'akeedi endala omukyalo oyo si musiru bwe kyoba omanya wabula ekituufu kyenyinza okubagamba nti basooke batulenga famire kubanga abaana ano bakuze. Ennaku esinga okukwata ku nsi kwe kulaba omwana ng'attiŋŋana ne bazadde be ng'ekibattiŋŋanya kye kino kye tuliko seba kyekigenda okuddako ekibattiŋŋanya bya bugagga abazadde bali balesobola okutuula ne bakolera abaana baabwe. Nze mpozi mbadde njagala maama ono naye yeebuuliri omukazi ono abadde asolooza ebintu bino nga biri mu mannya ga tumukwasibwe naye era nga tewali amuganye kyekibimukyusiza kati abiteeke mu mannya ge kubanga yo oli abisolooza tannamugaa nti kyusa teyamwebuuzizzaako kitegeeza obukujjukujju bwonna obuli wano n'ebiddako kubba. Kaakati nze kye mbadde nsaba omukyala manya nti olina abaana 3 mukwasibwe abaana 7 kati waba mu 7 ate kaakati guno we guba muti abasettaala kuba kaakati bw'abanga alina abaana 7 mutumukwasibwe ng'ate apalapalanya kukukusa bintu bino oba bitwala basena kindi gye bagenda bimutwalirako kubanga munaye agavaamu omukulu gangaala. Tumukwasibwa ayinza okuba badde ne kontrol y'ebintu naye nga yeesiga mukyala we ne babeera nga ne joint account bagikoze bonna okumulagira ddala obuki obwesigwa nti tuli kimu. Kati ono oba apalapalanya ate kubitwala eno gy'abitwala olowooza bagenda sigala batya abaana bajja sigala mu bbanga n'ebintu babimututteko. Nja kumaliriza nga mpa abantu bonna Katonda bawadde Allah bayambye ne bafuna ku ssente kabagagga ne mukola ne bakazi bammwe ekiseera kituuka abakyala abo n'abaami ne mukaddiwa mu maanyi kyovola abaana bagamba dadi mami twali tukolesi tumulese abeereyo naki kiri kiramba kitegeeza n'abaana bakitegeera nti mami ayinayo muki omuvubuka ne bagamba dadi ndowooza takyesobola mami kaabeereyo naki naye kyatuuse mu bya ssente
abaana baga nti mami ate wano tokola ki osusse kati nze nkubiriza abantu bonna ti bw'oba olina mukyala wo ddala ng'omwagala era ng'obadde naye bw'oba olina by'okoze kwatayo omugambe nti owange akakazimbe kako aleme kwesiba nnyo ku bintu byo era bw'aba ayagala divorce gikwata ogimuwe mpozi n'obugamba omukyala ono ti bino byonna by'oli mu kubba kuba kati mudde na kuddako kukola mbaga bwe munaakola embaga mukazi gwogeno giteekamu kakati obusiru noozamu bulaabwe mulina bagenda ne bakola okukyala kati mu kukyala kirizagaana bagenda kuddako okweyanjula okw'ekikadde mu kivubuka okitegedde kakati ate omusiru ono mukazi omumanyi era yagenda kufa ng'abonaabona ng'ate baali bamukoleredde bamunaanike ki empeta kati omuvubuka atuuka ekiseera agambe tukole ki tukole divorce eyo omuzanyo nyogenda okuggwera bagenda kukola bino byonna bagije kino ekisiru kiteekemu ssente ekikazi bakole n'embaga bayanjule babalanike akaweta tujja giraba Mungu anaaba atuyambe kati wayite emyaka ng'etaano omuvubuka agambe nze njagala ki ebyo bigende kati maama yabeere ng'abaddewo mu kubonaabona naye ng'okubonaabona kwe yakwereetedde ekyokulala bannange badde bano bakiga nga bwe tubadde tukyogera naye si kirungi nnyo okukozesa ky'abakiga naye tetwagala kifaananyi kirabike nti abazadde balina okuba nga bayombagana n'abaana ekirala kyenja okugamba nze nja kugamba nti kino ndowooza kyali wa bugingo netugamba nti bangi baliyo babonaabona naye tebatunaba kutuusa ddoboozi lyabwe fuluma luli bugingo yali atwalaganya Teddy era ate mukazi yatwalaganya omusajja okitegera ekintu ekyo kitegeeza biri wamu so n'omwana bwe yagenza okugira mu kamera oba Faluku bwagenza otuukayo kitegeeza baali batudde ne batuula naye ng'ekigendera ky'omukazi kiri eki kutwala so saawa zino nze kyenandigambye omukazi njagala obeemu amagezi amatono kale agatoola okkirize nti gy'ozadde abaana walina osigalayo akantu tolekaayo ttayo kuba bali basigala baana bo ate omwana nga bwagambye nti twatuuka ekiseera kuba ye omwana yatwadde n'obujuzi obulaga nti oli omusajja omusiguze yewa omukazi amagezi agende muki okunoonya divorce okitegeera ng'abaana bakyali mikwano gya maama era abaana webayikyanga nomanya nti ebintu byamuze bikola ki so nze mbadde ŋŋamba mukyala beera mwaka obuntu otule wansi omanye nti bali baana bo bw'omanya nti bali baana bo twalako byo kiteesa n'omusajja oba oyita famire osobola oyita abantu abakulu ku sayidi ye wammwe neyabano okitegeera ne mutuula wansi ne muba temugenze mu kkooti musobola okugabana ebintu byammwe n'emaana ebigenda mu kkooti omukulu akulira mulago bamukutte mbu yabba obuwumbi 28 ne bannaye eggwanga lino Dr. Executive Director wa Mulago bamuyita Dr. Baterana oba bya Ruhanga kakati omwami bamuyodde mangu ne bamutwala nga bagamba yafiiriza gavumenti n'okubulankanya ssente ziwera ddala biliyoni 28 28 billion Ugandan shillings kati nno Faruku ebintu bino tuzze tubyogerako ebikwatagana ku by'obujjanjabi bw'eggwanga ne ministry era omukulu ono ali wansi w'abantu bano betwayogerako edda wano ku pano naye ministry eno ebaddemu ebintu bingi ebirumira ebbanga ddene era tuzze tubyogerako naye kuba omusajja bagamba bamukutte nga bamubanja accountability gwe Faruku omuntu omusaba accountability ng'omaze mukwata no Faruku omuntu bw'oba omunoonyerezaako owulira bw'oba oyagala akuwe ky'osaba kati ate byalina okuwa biri mu ofiisi ye lwaki omala mujja ate omusaba obujulizi ate omujja mu ofiisi ye gyalina okuweramu obujulizi Faruku nti omukulu bamuyise ebbanga ddene abawe ebintu ebyo omukulu abuzaabuza talabikako ne bamukima ajja nnyonnyole kakati Faruku offices zifaanana bwe zityo omuntu bamuwa period ne bamugamba twagala audit ya bbanga bwe liti era bwe baba bakola audit bajja mu office y'omuntu ne bakola audit mwali ne bamugamba twagala kino accountability ya kino twagala kino mu office ye
ne tosobola kumala omuntu mugamba nti omufulumiza wa office. Nsobola okuwa example. Bwe bamusibye yagenza okuva okumuwa bond nga bamuwa n'ebbaluwa esayiningiddwa bamuwummuzza. Ontegedde? Kakati ekyo kyokka kimala okutegeeza nti waliwo ebintu ebigenda wansi mu background. Omusajja ono ebintu engeri gye bitambula mu gavumenti ya President Museveni oyinza n'okusanga nga ssente zino ze basaba zibagamba zibagamba muno yabulankanya si ye. Ssente nyingi Ministry of Finance zeeta ne zetatuuka gye zirina kutuuka. Nsobola okuwa example. Ministry of Finance yafuta ssente ez'abakadde. Owulira nkuwa example. Abakadde abasusse emyaka nkaaga bafuna emitwalo 2 n'ekitundu ndowooza buli mwezi. Ne kati emyezi 8 tebannafuna yadde 2. Ne Ministry of Finance egamba ssente yakola ki? Yazita. Kakati bye bifaanagano zino ministries. Ssente bagamba baazita ne zijja. Ne tezituuka. Tezituuka. Nsobola okuwa example bagambye nti mu ddwaliro Mulagolo pharmacies. Owulira? Njimanyi ssebo. Bagamba teziwa musolo. N'ebifaanagana ngebe. Negwe wakozeko research ani bannanyini pharmacy zino. Otegede Faruku. So, ebintu bingi fe batulaga face. Ne wali ebintu ebiri hidden behind ebintu bingi. Otegede nga nosanga bannanyini b'ebyo ebintu bali somewhere mu government bannatagambwako. Otegede. So, batutimba ebbulade ekifaananyi eky'omuntu omusajja wattu ye n'agenda bagamba ekiiso kirekerero yakoze eki kiso kyambuzi kirekerero yasse nekitunulira omubaazi. Kakati dokita bateerana ekiiso ky'embuzi kyatunulidde ye naye nga si yali mu nsonga zino zonna. Waliwo big faces eziri mu bintu bino ku ground. Naye Faruku anja omwezi oba oguwedde nga twali mu covid yawo eye Matete bakwata Ossi nga bakola busako ku kyalo naye nga obusako oba Ossi babukulyetingawo naye nga tebuyina bantu. Kati basitikanga ssente ku district kati nga chairman wa LC5 azijjayo nazitwala ewa DPC era n'ogwasiba bakwatira mu banka nga wanonye miliyoni 2 mu mmeka era omusango gwagenda paka mu ofisi ya President Museveni naye babigiragira awo ne bamuwa bondi katulana n'avaayo. Kakati toyinza kugamba Faruku ziye kwawukanya ne muganda wange ono tosobola kubanga ozze wange oyagala nkubuli ebiri mu nnyumba yange ayina osooka onkwata onfulumye kubanga omusajja ono waba nga badde bamuyise enfunda eziwera nga agaanye sooka weebuze yaani agaana era agaanira ku baani kubanga ateekeddwa okubanga ayina bakama be. Mukama we akeera kupaca naga nti mukulu mawa danga nina okwagala mu ofiisi yange ngonoga mukulu mawa oyina nno olwali sijja kujja ng'ate mukulu mawa ye mukama wo. Kakati waliwo ebintu ebiseera ebisinga ebikolebwa wano omanyi ffe abantu abeewansi ffe eno gavumenti etufula kyakuzanyisa etweyambisa bweyambisa era ebintu ebisinga byonna byekola binyigiriza ffe yo tebinyigiriza. Katosobola gamba nti omusajja bamukuta buli 10 28 n'omuweerawo bondi n'atambula n'akola ki era bali mu kugamba tuli mu kunoonyereza. Kati okunoonyereza okwo ojja kugenda okugamba process awo wiiki 1-2 bagandi tetukyamulaba yabula biliyoni 28 omuntu omu tali omu kati Rugaba bateerana yabadde akulira Mulago Executive director. executive olunaku oluma wendi basomera ku mannya gano agakulira ebitongole muli ewuunya buli akulira waakulira naye ekikulu sigenda batwalayo naye ekikulu kiri bwe kiti waliwo gye bayita first pharmacy eri mu Mulago munda ate mu ddwaliro lya gavumenti eddagala eritunda butunzi wakitegeddeko munda wennyini Mulago bateekamu branch ya first pharmacy mbadde njimanyi Wandege ava ku byewandege ya mu Mulago munda Wandege waliyo Frieka Wandege waliyo first pharmacy
nawe weeri nekudwaliro waali kakati munda kakati ng'ate munda mu ddwaliro lya gavumenti eddagala litunda liki litunde ontegedde bulungi kati first pharmacy eyo nga yatwalako n'obukadde 700 kuki sikitegeera oba okuguza abantu eddagala oba okukola kuta naye yatwala ku ssente za mulago obukadde 700 waliwo pharmacy endala 4 ezeetoolodde mulago ezinoonyerezebwako nga nazo zaatwala ssente ezibalirwa akawumbi kamu n'obukadde 800 okiwulira kakati ate pharmacy ezo nga tezirina mu mateeka kakati abantu bajja ku kino kye balaba ekyokugamba nti waleni namala ate yagoba byarugaba bakize mu bulamu obwa bulijjo saavisi z'emulago mwe mbadde muziraba tezibaddeewo abantu bano obuwumbi 28 bwe baba babanja baculumpanyi Museveni yateekawo Nakalema wabadde alwanirira ku mataka g'abantu n'ebintu ebibadde bikumpanyizibwa tolowooza nti minisita w'amataka n'ebirala tebabaddeeyo babaddeyo naye nga beekobaana n'abantu abamu okunyagulula ebintu ebyaligasiza abantu ba wansi kati kiri bwe kiti abantu bano bwe bateeka mu mawoofiisi bakozesa obukugu bwabwe n'obuyivu n'omukisa gw'okubeera mu woofiisi ezo ne bakola ebintu ate ebinyigiriza ennyo abantu ba wansi ekisusse kangende wa mawa omusajja bali bakamuwa bondi ne bamuwerako n'ekibaluwa emirimu sooka okole ki bagiyita induction sooka omuleko wansi naye nno ebyo byonna we biri eggwanga twafiirwa okuba nti terikyalina nnyo bantu bamulamwa era omuntu omu gwe nalabye alinamu omulamu ali omu naye ate eri eno bbali nnyo mu katanga asooka okugamba nti ssente zino zakino ne bweba mwagalako emitwalo 2 sigibawa naye nze bwe ntunuulira eggwanga Museveni n'abantu be baalifuga nalyo sisobola kudda nnyo ku kyamawanga simanyi ono mukiga ono muki kubanga era ne ku mulembe gw'Obote bagamba baalinga bajjudde oba bagundi abo naffe bwe tunajja Kyagulanyi najjo jalanga naffe bampuuga be bajjuddemu naye abazze mulina mutima ki okitegedde eggwanga mulyagala kugenda wa mulyagala kulisuula mu ddubi oba mwagala kukkusa mbuto zammwe bwatyo oyo omusajja aluddewo ebbanga ddene awo kuki kuva ku ddumba we yafa abadde awo ng'essente zakola zabba ate era tazibba bw'omu akajegere kabeerawo ne bagabana oli n'agamba nze ngenda kukola pharmacy wano oli n'agamba nze ngenda Mwanzenwa oli n'agamba nze ngenda Mwakeedi bo ssente bazigaba nti ssente za gavumenti tozisobola zisayininga era nakigamba n'abantu bano baali boogera ku ssente z'abaki ne bagamba nti ssente za gavumenti tosobola zibba omu ozibbira ddala okuva eri gy'osayininga n'ojja n'ono n'atwalako n'ono kaba kakyeyini nga kali awo kabba ki nga kabba ssente naye kakati tulina kwebuuza bukyeyini obwo buwoneddwa butya be bannayuganda okuba n'emitima egitegeera naye twogera nnyo simanyi ono yakoze kino oli yakoze kiri naye bannayuganda tulitegeera ddi nti eggwanga lyetaaga okukyusa mu nkyusa yonna okuva mu bantu abalala lidde mu bantu abatali oluusi banyuunyuusi kubanga obunyuunyuusi bususse mu ggwanga kakati okugamba nti nkuwummuza kati bw'ompummuza ssente ne zidda era bw'ompummuza oba nnyambi nyinza banga nayagadde okuwummula nga nzibye nnyo nga ngenda ndyaki nga ntandika kukola malawundi nga ndya ssente zange nze nno kyendowooza bannayuganda tulina ebizibu bingi nnyo naye tulemenga okuba ebukubi enduulu tutekemu okulowooza okw'amazima n'okutegeera tumanye nti omuntu gwe bakutte n'obuwumbi ng'obwo asooka abuddiza eggwanga era ekintu ekyandibadde ekituufu kyandibadde kigamba nti omuntu gwe bakutte naye ate tekisoboka wano kubanga ono akutte yennyini ate naye bw'omuweebi ng'agamba genda weebake azamuga nti bulanne enkya tujja kati awo eggwanga lyatuka lyavaamu abantu abalumirirwa teri muntu gwe basobola kutuma wano Duncan oba oyo David omuntu gwabbye miliyoni 4 musirikale waawali n'agamba Duncan n'agamba nkuwaako 10 n'agamba tugende taliyo taliyo wano e Uganda taliyo sikulimba ggwanga naga nti banzi wabbye baagala bafere era omufere abeera nnyo mukwano gwa osi ekyo nti bagamba
ba osimwe namwe nanze ekyo nkibabuulira ba DPC mwe mutadde eggwanga lino olumu ku bunkeeke bw'omanya nti abafere mikwano gyammwe omufere asooka wa osi nakubyeyo obunna naye kakati omwana munsindikire eggwanga awo bakola bwe bali kuba abafere bavuga emmotoka tekuli number plate tekuli kati n'osanga omusajja alina emmotoka yeetoloola makindye bwe yadda wali yawandikako sipapa bw'amala wagende wa misa kisemakula bw'amala n'agenda nadda eri bw'agireekaanya n'ogamba kakati eggwanga liragawa emmotoka gyalimu yabina abanadagala okwebuuza naye oyo akola ki kwegamba eggwanga embeera we tutute tujja kwogera ku puroguramu abantu babuulire naye tusooke tukyuse eggwanga tulize mu bantu abaki asobola kukuba kawumbi n'ayita poliisi waliwo omufere wano yakafera mumpi bw'ati abafeza wano yakafera wano tanaweza nnaku 25 naye sebo omusanga ayina ewuwe n'endongo evuga mu puladamu yeggalidde kakati embeera ya Uganda tulina kwesabira nnyo pozi era n'okugamba abantu tiffe ffennyini twebeereremu. Okay, Duncan. Faluku omukulu akulira mulago bamukutte waliwo olumu bw'owulira ebintu ebifa mu Uganda bilioni 20 ne weebuuza lwaki banazaalibwa mu Uganda naye nga tojja kyevuma kuba oli munnauganda. Bannayuganda bafa okubanga tebalina madagala mu malwaliro. Bannayuganda bafa olw'okuba saavisi z'omalwaliro zaafiira ddala. Naye nga ye President Museveni ne banne batudde mu ntebe ze balya bisiike beeyagala nga bwe baagala. Tojja kuŋŋamba nti omuntu yabba obuwumbi 28 ne mumutwalayo ne mumuwa bondi kitegeeza engabo naye yabadde egaanye. Engabo naye yabadde egaanye. Ompulira Faluku. Faluku oli omujje mu office mututte mumuyise enfunda aganye okujja. Lwe mufunye omukisa mumukutte mumututte mu kaduukulu ate mumutadde. Bwe mutuusa nti akati muwadde bondi agende naye era n'ekiwandiiko ekirira kimuwummuza kikoze ki muganda waffe tebamuwummuza era ekyamujja musanga alina gyakulira ewalala. Faluku bw'obuuze muntu kya akutwala naakuzza mangu nnyo. Bwe bamaze omutwala bamugana naye ssente bwe zitwatugayo tulina okufunako buwumbi bubiri bwe kiri andi wulira Faluku anti ono byagambye oyo musajja asobola kubba buwumbi 28 nze nakira ku ssente za promota ntya nti gye zaali ziva zaayita mu mikono nga 7 owulira naye nga buli mukono gutema buli mukono gwagala percentage bw'otuuka ali simanye ne UNCC ffe twagala wano 3 mubireka wano bw'otuuka simanye mu Jenda ffe twagala bina sigala wano okitegeera kati omusajja tayinza kubanga obuwumbi 28 bwo atya omu naye ensobi gye yakola alabika ye ne banne bamala oziprocessinga ne zituuka balina be bataawa owulira kati be bataawa ne bagamba tubanjiza tutya nga balina banjiza mu kamera nakutuusa eri baka ne bagamba nti omusajja yabbye ssente okitegeera naye nga balina kuyitamu abakamera okifuna. Faluku Uganda nga bweri omubbi saa zino Museveni bwe yajja oli nalaba lonkyano nakusimanya nakukyolola okulwanyisa enguzi lwe nalaba ekkololo nga lwaliwo era n'abantu ne bakera ku makya ne bagendayo nga saawa zino okwataalidde ssente z'eddwaliro ng'omugamba nti mu nnaku 2 tukuwadde boni genda tolaba nti waliwo akabali ak'okuzanya Bannayuganda bafuula abatategeera. Omanyi President Museveni ne banne bafudde nnyo Bannayuganda batulabanga ebiyenje tebamanyi nti Bannayuganda tumanyi era tutegeera enkola ya President Museveni ne banne naye oluusi tutya nti bwonna yogera ebigambo bino wammanga oyinza obutasukka genda kireka oba kitalya owulira naye nga tumanyi tetuli basiru naye tetulina kyakkola tuli mu mbeera enyigirizibwa ey'obuteetayiza mu nsi yaffe enyini mwe tuli. Yandisoose n'aleeta obuwumbi 28 yandisoose n'aleeta bagamba bati nti omuntu omusanga atutte ebyobugagga ebyandiyambye abantu ebifiriza eggwanga osooka n'oleeta ssente ezo then banoonyeza n'ebyobugagga bo ne batwaga nti ennyumba y'egindi twagitutte n'egindi twagitegedde ssente naye oli bamulekedde obuwumbi 28 bamuwadde booni mubamumuza ku mulimu. Wano ekiri emulago wano abantu bali mu kwerwana ku bintu bya ssente otegedde Faluku bali mu kwerwana bintu bya ssente. Rosemary byanyima consultant bwe bazizza mu kifo kyani nga tuli mu COVID Dr. Baterana yaleeta issue ya raising issue egamba abalwadde abamu waliwo abaali bamulwana
nga babajja mu ddwaliro e Mulago nga batwagala batwala mu private facilities ezaabwe era basobola babiringa ssente nnyingi nga bewalabako bino betwagamba nti omuntu alemedde mu ddwaliro bamubanja miliyoni 4 ontegedde so bateranga yagezaako birwana ebyo mu ddwaliro e Mulago abantu baleme bateeka mu private facilities ezaabwe abo bennyini abali mu system be bannannyini private facilities zino so omukulu ono nze nnyina ekirowoozo ekigamba era ne bino bibadde bamuyitanga aganya badde amanyi kigenda mu maaso babadde bamulwana aluzinga omulimo gwe bafune omuliro gwe baguwa mu abategesi b'ebivvulu boss lady mu abategesi b'endongo kyabadde kiti ekintu kya boss lady mbwe ebintu byamusaze kituufu era n'akyegana n'agamba nti ye baali bamuyisenga mugenyi ku sheeyo naye ng'oggyeko nti boss lady nga bwe mugamba nti simanyi talina bantu boss lady abantu abalina kuba ne bafolowa abalina bangi okitegeera naye empita gy'oyiseemu abantu eri etya nze sirabango kalango ka boss lady nga bayita abantu okugenda simanyi ku pool party okitegeera omanyi abantu ennaku zino bategeera nti abantu balina ennyonta y'endongwe yakeera ku makya n'aloota buloosi n'agamba mukakuubako tuteekemu kino abantu bajja kujja kumbe bannayuganda si basiru buli wamu awogenda baba bamanyiiwo era nawanyuma bakola ki bamanyiiwo so boss lady nsijja musalira musano talina bagobereza abagobereza abalina naye abatesitesi kyekizibu balemye okumanya omuntu gwe bateekateeka nti olina kunyonyola nnyo bantu bajje zali okumutegeka olina kunyonyola abantu olina banyonyola si muyimbi agenda kujja kuyimba kati zali agenda kujja kola ki faluku gye wagenda ene UK ezali agendayoko naye nawulira information ezivayo nga baga nti towunya n'okwewunya lwaki batuleetedde zali kuba talina kyatugamba onfuna kakitegeeza nti abantu olina obanyonyola n'oteekamu obudyusi ozali bwagenda okukola ki okukola naye nga zali si muyimbi si wa comedy si munnakatemba nti omuleetera abantu bakola ebyokulabako zali ne bwe mbikola n'essimu yange mulaba kuba talina kipe kyaŋŋamba okitegeera naye abatesitesi enteekateeka yabadde ebulamu mwalemye okutegeeza abantu n'okubanyonnyola zali ajja kukola ki zali omumanyi ekizibu kye tufuna ssente ne zitutuuma ebintu bingi kubanga zali bw'omutunuulira n'obwazzali bwe ze kyendowooza ku mbeera y'okuyimba abantu boolaba abakola konsati abakola ebivvulu ebyo ekintu baba bakikubidde ebbanga nga bamaze okunyikiza audiensi yaabwe ng'era ekoze eki ekkiriza n'oli n'akola lonki naye nga mu lonki gy'akoze mutuufu amaze emyaka nga5 oba 4 ng'akola ki ng'ayimba n'amanya nawwa waagenda okuteeka ki ekintu kati zali nze ndowooza nga ye yandibadde oba wakola kintu ng'agenda kugabula nga ddina n'agamba abanaalya ne zali $40 ate ndowooza osanga abo yandibafunye naye ke yataddemu ekintu ky'okuyimba ekintu kya konsati zali nze ndaba nga badde bamumanyi naye nkyemanyi nti bamumanyi wano ku social media talina kakati gwe njagala oyitaawo mu buntu obwo obusala ennyimba obulya ennyimba za zali zali ayimba anti kakati bw'abanga yagenze kukola ki kyegambye nti yandibadde ategeka ddina n'agamba nti abanaalya ne zali egenda kuba mu gundi bwe muti omwezi bwe guti $20 kubanga ewo muliwo n'abasajja abaagala okumulabako bano balwasa waliwo abasajja abakafuna sente ba Devicom nga bagamba nti kenzifunye nayagala $1 bakwani n'agenda n'akola ki n'alabako naye okuyimba ogenda kuyimba kizali n'obwazzalibo toziga mugamba zali mulala yoyo kakati nze ndowooza eyo nyini yabadde ensobi ate waliwo n'okuyimba okuyimba si buli lwoyimba nti olina okukola konsati bamulese mu kuyimba ate bamulese ku ki mu kifo kyabwe bantu bajje bamulabeko ng'azze kutuula annaye ebintu bya zali ndowooza era tubireke bibeere zali nga bwe tukola ki nga bwe biri talina kyagamba Nauganda kuba bw'ogamba nti otegesi zali badde bamumanyi bulungi nyongera bw'ayingira mu kabaala ne bagamba agenda kusaasaanya nga wajjula ajja n'abawala abamwerekera nga 3 bambadde empale nnyimpi bakoze eki kati ate zali ennyini era ngono bwagambye yalemeddwa abategesi balemeddwa bale bakuŋŋaanya ebiwala wano nga 40 basooka babiwa ku mmotoka ne bigira ne bikyasamaza byo bennyini ebigenda ne biyingira mu gundi ebikola ki so
talina kyagamba ku nsonga ya music. Mbuzi Zari talina kyagamba bana Uganda. Zari mukazi wa maanyi nno munnaye. Uliriza mawakyata ategedde Zari tebamuyise kuyimba. Bamuyise kola ki? Nga bulandi ye weeri. Kola ki? Okulabikako mu kifo ekyo. Omanyi pate uliriza. Ati uliriza. Emeza omuntu asookerwako okuyingira yabadde wa mitwalo 5. Ordinary person. Bajje balabe kwani? Ku Zari ne wabeerawo Ng'akola ki? uliriza. Anti uliriza. Njala ombuulire ssebo. Oŋŋambe sibitegedde. Badde bazze balabe Zari ng'atudde. Pulupate gimanyi. Aha. Kakati pulupate kubaako ebikolebwako ebyenjawulo. Wabeerawo abawuga. Wabeerawo abeeyambula. Babeerawo bakola ki? Tebafokasinga nnyo na ku bayimbi. Ebikolebwa byo babyanjawulo. Kakati Zari y'omu ku mitwe emikulu egy'abadde balina okukola ki? Byonna. Okitegeera. Kakati nga okuyingira emitwalo emeka? 5. Kakati tebo yabadde ya milioni 1.5. Kakati wabadde gye bayita VIP tebo yabadde ya milioni 3. Kati nga gye bayita VIP eyo nga ya milioni 5. Kujja kulaba kuki? Ku Zari n'abantu abalala. Abantu bachakaleko kakati abategese. Bebani. Kubanga muntu otegeka ebintu ebyo bya kisirusiru we bikusala obedde bulijjo bawuga era nga bagenda okuwuga balina okujja omuntu Zari atule wali kakati kati ku Palo of Africa kyadde kigenda okubeera naye Zari ye mu kunyonyolako yagambye bw'ati nti bali bamutegeezaako ng'omu alina okubeera ku ki era naye n'akiwanikira akalango ku mukutu gwe teyamanya nnanga yaabwe teyamanya nabakitegese baani n'abaana abalina okukola ki okubeerako. Kakati Zari ye yagenze okutuuka wano okubuuza bali ababadde balina okubeera ku kivulu kye nga bamugamba nti eno waliyo kasasiro kuba abantu twabawo 10 ku bantu abakava mu COVID bannayuganda nabo bageziwala tebakyali bintu bya kigwagwagwa okubatwala milioni z'omuntu 5 simanyi zino 3 simanyi mu kitundu simanyi mmeka okiwulira ebintu ebyo bya kiyaye nnyo kubanga David ekivulu kyakuba kiba kyakiwaya waliwo ne wasoloze 5 abantu ne babimbira abantu basigadde awo. Kakati Zari pate yemanyiddwa eba ya ku governor White Party ayagala okumanya nti Zari wa amaanyi agirinde. Ojja kulaba wagenda okubimbiza. Waliwo ekigambibwa nti abantu bano abasama we bajja tebalina ssente n'ateekawo akantu n'asolooza n'afuna ezimutambuza wano mu period eyo. Akati obuzibu obuliwo era ensobi gye tukolera ddala namu Faruku abamu namu mwenyini mwafuuka kizibu ate namwe omugamba ng'omukulu ono wagamba Zari w'amaanyi mumugamba Zari abo nti b'amaanyi era omukulu ono agambye bw'ayagala okumanya Zari nti w'amaanyi ajje mu gavana nze banja okumanya Zari nti w'amaanyi mutuleetereko kalenda awo ate era kikyenjagala mukulu nambe mwamanyi mukulu nambe mu kyenjagala omanyi mpulirizaako wali ogenzeko mu gavana nga Zari gyali abantu abayingira baba bakola ki? Pate baba yingire abayingira baba bakola ki? Waliwo atunulira Zari ne babaza ku mulamu agwe era n'ennyambala y'okwolwo ebeera eyo nga gye yalanze. Gwe ki ky'ogamba? Kaakati abantu baleke kulowooza nti bannayuganda tebategeera munnaye bannayuganda bategeerera ddala. Kati Zari anti ne waayitawo mu kkubo kwalina omu amusaako birowoozo era atambula buto omuzina agenda makubo ge ne bulandi ye anti Zari n'omugamba nti mutwalo tuli kalenda wali eri munnange muntu atambula kirasi ye eriwa wulira abawagizi be. Kaakati mwami Zari mwami Zari mwani mukyala Zari mukyala Zari abakyala abo balina ekizibu kiri ekintu eki bwe babeera eyo ng'akasente ayinaamu kyava ajja ku gavana awo ne basoza ne bakola ki ne baddayo. Abantu abajja mu gavana tebajja mbazze kulaba Zari era oli waayingira ng'agenda yeekubira endongo ye Zari asobola n'okuyitawo kaawo n'agenda n'ayingira
Ngati olazima bwanti Zari yazze. Hola kujja mu abamawuli mu mugenda awali Zari musamu kamera kati aha. Zari omwaka oguwedde yali mu Yuna. Bayomba kataba mutte. Ne baga kali singa batu data abembozi mukati. Kyokka ate nga ate ffe bagamba ate tuiza genda ate Zari ate ye wabadde. Kanja kulaga mwami nawe ate Zari tayeta ina maanyi. Fatimbe mu governor neba mutimbe wenkeera. Tunekana ya abantu atugambye alina erinnya. Mwatewawula na linnya na muntu kuleeta abantu. Erinnya lyali naye yalifuna atya. Munasobola kufuna ennyo mu kweyambula. Munasobola kufuna ennyo mu kuvuma. Kali nga fulufiga ati mu governor nga abagalagala mulo okuba alina erinnya talina linnya fulufiga. Walawala mwenkana erinnya. Ne wati mu governor bajja. Mwawula erinnya omuntu alifunye atya. Zari nze ali mumanyinga muka gundi. Omugenzi Semwanga. Era omukazi omugagga alina ssente. Ng'omukazi akubira simanyi pampa azikubira obulango. Mbadde simenti Zari bamutegeka. Era ekibanga buli muntu afuna erinnya ategeka. Eryange kandirwaneko omwaka ogujja ndi mu governor. Bano bannambe bajja kujjanga ani governor Zari. Kati nga agamba mbuki tukole tutya. Enjawulo. Omukulu nambe mwana agambye mbeteka nakala. Abantu abahostingiddwa mu kintu ekimu. Bano balowooza kivulu kiri kyakuyimba. Ontegede kyenkugamba. Waliwo ebivulu ebikolanga bayita abantu balina zi brand just kubeerawo bubezi. Nambemu Zari bwajja mu governor omanyi lwaki ajja mu governor. Basooka ne babuuza wa wali abantu abatandikirwako. Governor nanti ne toliyo Zari ebeere ejjudde ku mitwalo gya emeka. Kati Zari abuuza wa wali abantu abakola ki? Lwaki Zari waite pate tajikwata n'agiteeka mu kifunga kitandika butandisi. Otegeka kye mugamba waliwo akafa akali ekyemmanga wa gundi. Bamugamba ateekewo n'abuuza waliwo abantu bameka nti abantu babaawo bajja buuza olumu n'olumu tebatera kukola ki? Koya gavana ina abakola ki? Abatandikirwako nti bo ne bwe n'abasiise bantu agenda kujja Serena tagisobola gipangisa. Tagisobola. Agisobola. Sheraton tagisobola gipangisa tena sana gipangisa. Lwaki ayagala gavana nti omuntu ne bwana abataze kulaba Zari alina okuyingira gavana okudigida kuba yerevo ye. Owulira? Kati bano bannambemu bone basanga bagamu yakubye gavana omuntu okulaga nti akubye akuyita ku Serena akuyita ku Sheraton nga wakalu yeye yitira abantu abakunganye nga tewali muntu atandikirwako. Owulidde nga brand ye weri akwata abantu abayitewa. Waliwo factors nyingi. Zari ye ng'omuntu abantu baali bazzeeyo kemabega abamwogerako ebirungi ne bamanya engeri Zari gye yafuuka ow'amaanyi oba abantu okutandika omwogerako. Zari ye ng'omuntu yali influencer. Era Zari talina influence wabula influence ye yajjawo mu bantu be yalimu. Eyasooka okuba Zari abantu omutegeera nti asobola okubamanyi yali Ivan. Era abantu Zari bamumanya lwa Ivan. Otegedde? Olwokuba nti Ivan yali musajja mugaga faluko abantu bonna bakutumya baba balina kye bakutajetingako. Kati Zari olwokuba yali mukazi nga bawe Ivan Doni spendinganga sente splashinganga sente abantu bajjanga lwekyo. Otegedde? Era balabanga Doni Ivan nga bamenyi Zari wali kati bana abakyala nga bajja n'abantu abalala. Kati Zari ne kimuwa amaanyi. Owulira? Era ne yeekipingira mu line eyo nti Zari gundi Ivan bwe yavaawo n'abuukana ne Diamond. Diamond nenga yamubuuka akyali wasebo. Soko kiveeko. Bwe yagenda ku Diamond already yali star. Alina ba followers ate muyimbi alina kyateeka service gy'ateeka ku mmeeza. N'agabaka. Kati abantu era baagala Zari lwani Diamond Platinum kubanga is already brand. Etambudde. Kakati wajja n'akasuuliramu. Bwava ew'omukulu wani Diamond akasuula. Anoonya waddamu weeripire ewakola dda erinnya nga tewalabika. Kati n'abuuka era kana akalenzi ke bayita Chopper. Abasaagala boogera baali bangi be yayitamu nga tabakkiriza. Naye katwogera ku bantu baalaga ensi nti ono.
kakati omuvubuka ono kubayita chopa mumanyi nnyo bamuyita Jeff owulira Jeff yabeeranga awo mu kiyembe omanyiwe makindye yakanikanga busimu yayina show mu governor ya white pattern janyumya nga Donizera ali mukafuka wali ekyemmanga tiwano tekyabera n'abantu ompule kyangamba naye Donizera yayina abantu abasinga abamusinga zali abantu kakati numbers eza social media zitulimba nnyo abantu abali mu kamera kino njagala bakitegeere bulungi numbers zitulimba nsobola kuwa example Zari oyinza okusanga number mu following nga basinga bali best mu wabweru otegedde nga bali best wabweru wano mu Uganda nga Donizera ayina bayina okusinga kakati numbers social media sagala zilimba omuntu ayinza n'okufollowing kubanga oyambadde bulungi oyina byoyambadde ne bwonna ajja ku ground tasobola kusasulira de mutwalo otegedde ekirala sakozi ekifo ekyategekeddwamu Zari kyabadde kiriwa ekifo Pearl of Africa tekinnaba kuba ku level ekimbibwamu kivulu ku level ey'okulanga ba David bano bategesi basobola okubuulira bw'olina abantu bameka basobola okugenda mu Pearl of Africa ng'olanze ekivulu bameka ontegedde ekyokubiri tebaalanga kivulu kino tuka ku mutindo gwe bakiranga tebaalanga kubanga Faruku njagala kubulya abantu bameka bamuzeyi babano bantu bameka abajjako Zari interview nebifaanagana bwe bityo so Zari yengo omuntu bagana nga bagambye yanoonyanga wali abantu abatandikirwako era sagala mulimba abantu nti Zari alina abantu bangi basobola okuŋŋaanya yengo omuntu na inspiringa otegedde so Zari wano mu Uganda abantu bamufollowinganga nnyo lwa Ivan Don n'abantu Ivan Semwanga ne bana abantu bani omuntu otalina maanyi badidde enjovu ne bajigeraageranya kamyo kaliwa kamyo Donizera kakati ngenda kubuulira olwaleero Donizera tubadde mawulire guwabirabye wamanyako weyabika omusajja we ne tumukusaasira bano okufa otegedde ebyagenze maaso wabitegedde nabiwulidde ne totumanyi nti omusajja kati mulamu naye nga yatimba nti omusajja afudde fena tumukulagiza kakati kyengezako okukulaga wuliriza kyengezako okukulaga Zari okubeera n'omukisa wuliriza njagala ombuulira omukazi wano njagala ogenda obabuuza obuze ne Donizera yennyini ali ategwanyiza Semwanga Ivan era n'atali egwanyiza wuliriza era n'atali egwanyiza wuliriza bagenda ne bagamba afulo esingidde ku bano Zari mukyala ayina omukisa kati kamala kugamba n'ekisembayo nateka mu big eye sente okitegedde bulungi Donizera gwaliko njagala ngambe nti Zari we yajja yateka muyimbi gundi sente Donizera yabeera big eye ebbanga lyonna Donizera ategeka ebivulu ebweru Donizera abeerewo big eye naye yamuwaaki yamuwaaki nedda sokolekebe kanziremu ono katono nnyo njagala namba emu nane kyenjagala okuddamu namba emu bw'ogamba nti Donizera talina kyeyayamba big eye akaaba omuntu bw'akeera ku makya n'akuwa capital kiri ku bwongo obwo gwe nga muntu ompulira kugamba nti capital gwe bampadde kamukozesa bulungi oba mumulye bubi ompulira big eye Donizera yamusaako ettaffaali ddene nnyo owulira kati ate waliwo abalya ku big eye Zari olaba ne grenade owulira olaba ne grenade okubeerako ne Zari yamala kutwala mitwalo gya grenade ebiri Zari aye naye bye tubatwogera Zari wuliriza nze Zari we mulabye ne Brian White mulabye ne wuliriza anti kambuuze n'abazikwata nga bazifunye baba bamwegomba njagala tugende Lutaaya kye kyamukubya ate mbunaye ekivulu kyamusaze sookera ku manager we ani manager wa Lutaaya omanyi bwekivulu kyamukuba omanyi abantu baafuna ekizibu bannayuganda ne balowooza nti omuntu yenna wanaabanga wa people power tajja funangayo okukosebwa kwonna oba buli wanaateekanga ekintu bajja mulaba kati nammwe ne mukifuula era nabyo wano ow'amawulire wano oba yabadde waaniyo bano simanyi bakandikaati kalakata ate nomunja kukyala ku tebbi yammwe mbakalakate kubanga namulaye ng'agamba people power where are you people power ne mubadde ki naye nga people power si yategese eki Lutaaya
ate nga Lutaaya okubeera nga ayimba Lutaaya badda ayimbye ebivulu bingi in fact yasinze ndoza mugondi bano kuyimba naye nga ye nyini bagamba enkuba yatonye empitirivu okuva ku kivulu ekyo nga tuvudde ku nkuba n'omutegesi yennyini kwanza ekyo kivulu nadde simanyi gye kirina okubeera saategedde yadde akitegese naye ekivulu n'abamu ne baŋŋamba ndabusi kati ate baŋŋamba ndabusi ate musajja mutegesi nnyo wa bivulu kati nze saagala abantu balowooze nti Lutaaya oba abantu ba people power nti balina kukola byo birungi byereere tebasobola kufuna buzibu nti era bo balina kubalaba kwasiga nti yabadde muntu wa NRM nga yatimbye awo bandige laba obutebe eyo NRM nekirungi ebintu bibalansinga ne bakulaga nti bano aba tetuzze tekitegeeza nti tumwagala ono bw'aba aganyi biba bimusaze ku lulwe naye ng'ekivulu kya Lutaaya baŋŋambye enkuba okusinga yabadde kanyaluzaala obuzibu wona sigenda bussa ku nkuba yatonye ate enkuba bagaye nti yatonye lunaku lwonna enkuba yaleseyo obudde bwa ssaawa 12 n'emu omuntu yenna abasobola okudigida obuzibu obw'ekivulu kya Lutaaya yabadde mutegesi omanyi nga muganda wange bwagambye nti omuntu saawa zino bw'ategeka omuntu wa nob abaira mu comfort zone ng'amanyi abantu bajja kukola ki kujja kali noono okulanga kwe kwali kutono kitegeera nga ye mutima gwoyo amanyi nti onalebo agenda sooka afuna ababaka ba nob bonna basooke bajje muki tewalabiseyo okitegeera asooka afuneyo abantu bennyini abaagala Lutaaya okitegeera nabo bajje nabo tebalabise onfuna naye ng'obuzibu nti bwavudde ku nkuba nze ŋŋamba abategesi omuntu ne bwaba w'amaanyi nze saawa zino Bobi Wine bwaba mpadde ekivulu era kiŋŋaana kuba baana na posita nakulanga ate nga w'amaanyi ne bwayita busiri baga nti omutwalo oyinza obula abantu bakola ki naye okubakakasa abantu nti agenda kujja olina funa akalango ke nga ye omuntu ne kakuba omuntu n'amanya nti yeeyogedde honorable tebamulanze kennyini ekivulu mbadde sikimanyi Lutaaya akubye ebivulu okuva we bajjako gundi ebiwerako David ayinza obbingamba kuba yabadde amugoberera nnyo ono posta yaje kakati wakubye wonna wabaddewo bane nangembi tekikamisa Lutaaya nti muki nti munafu Lutaaya akyali musajja w'amaanyi era muyimbi sebakakatira ddala endongo olunaku yali ku BBS abantu abalaba kyakalira mu ddiiro lyo tewali yatemya mpaka nga amaze kutaka ki kazindaalo kakati akavulu mu bivulu kino anti bitta muyimbi bwana David mawana yakimanyi ababadde nnyo mu bivulu nga tubyetegereza omuyimbi n'aba w'amaanyi wewe kimusala wewe kiddemu ne kikwata tekitegeeza nti olwo anafuye bali tebalanga bulungi olumu n'abantu ebivulu bino abantu tebali bulungi bakava mu lockdown okiwulira bwagenda mu kiina agenda mu kiro olumu akimu akyeresa nga ate ndowooza bagifunye lumu n'abalala David maliriza mugamba ni yadde yatimbye Ghost Media kati owulidde Ghost Media promoter kati ndowooza owulidde nze simumanyi era saagala kumumanya muvuddeko saa mali ebudde kakati ne kino abamawuli adi bagamba Lutaaya mbu ekivulu kyamusaze ne kino banja bakitegeere kasooka tuva mu lockdown ebivulu byonna ebadde bikyasinza okukubwa Lutalo yadde asinga okuba n'abantu abangi ne Lutalo ne Palaso kakati Lutaaya ye yamenye likodi eggomba yafunye abantu kasooka endongewo tebangawo tebabafunangako kubanga abadde bagamba abantu ababaddewo babalako mulala ya Bobi Wine kati kyoka tebakyogeddeko saagala TV zibeero nga zira munafu y'abayimbi mukasooka batabivulu ekivulu kyatulaye kyadde eggomba kyekyasizemu abantu abangi kasooka batabivulu ekyabadde eggomba mbasaamu kyekyasizemu abantu abangi era ado bagambye kyekivulu abantu abaliwo babalako kulala ya Bobi Wine kyokka ebyo twabyogera wao nalaba omukazi ng'afiira kudayagamba aba people power abo baali bamutegese gundi eri gyakiikirira singa bamutegeka kakuuto era media naye munyiigira nnyo oba aliyagala ba people wali mututeka kuto gyakiikirira si gyakiikirira Lutaaya ye alanga Lutaaya ate nekyewuunyisa nga yamweyana byabwereere ate yaliko Lutaaya kakoliko ne Maria ki enkuba yalanika ssaawa 8 n'ekissaawa 2 olumusa zigera kuyingira 2 labonita mwali bagala bayingire ssaawa mmeka eggalawo ssaawa 6 eggalawo ssaawa 5:45 zeggalawo enkuba ekedde ssaawa 2 kali bandivuddewo abantu
nene kino ekyegomba bandikyogeddeko ate babyogera jabula jasi wabula TV ezimu nga zote zizimba bayimbi nga zinafuya bunafuya kakati sakozi njagala kwogera ku nsonga yennyini David gyava okwogerako media houses ziri mu Uganda tubeegayiride ebigambo bino abayimbi bana abantu abali mu art bemufunako amawulire mu preaching ennyo amawulire agali positive okusinga okwagala okusuula kuba bano abantu we baggwa nammwe ate muggwa kuba mba temulina amawulire gemukola ki gemuwa abantu Faruku abantu mbabuulira amawulire amatuufu for example mubabulire nti ensonga yaganyiza abantu okujja ku share alutaaya enkuba yatonye otegedde era tewali agenda kujja ko radio yo ba TV yo ngoyogedde amazima nti lutaaya enkuba yatandisa sawa 8 necha sawa 2 kubanga kulabodita sawa 2 abantu baba kagadda akajji otegedde temwogera mawulire gali positive mwagala negativity ate mwawulya sima ya lutaaya sima wa people power ne mujja wa people power byamusaze preach love tubegayiridde kubanga TV ezo naffe tuziraba namwe ne mufuna viewership otegedde so abantu mbogereko bulungi ekyokubiri Faruku bogamba muno omuntu kyamusaze gofuna nnyo nkubulira lutaya bwagwa kubanga bino byojja n'olaga abantu babijjamu era abantu ate mu nature Faruku abantu bagala nnyo ebintu ebyamaanyi ebisinga otegedde era bw'omulaga nti olita kyaleeta abantu n'abadde ajja tajja kujja mu kivulu kya lutaya kinakola ki kinaddako kubanga alutayi yagola baba n'abantu bajja mulaba otegedde n'aba people power banne tebazze mulaba kati nze nnonayo ki kuba abantu bagala bisinga mu nature tewala yagala failure so bona agamba nti olita yakoze bijja kuba tebitambula Christine nkutumiddeko webale nnyo webale ddala obubaka bwammwe Christine mukwano gwa Faruku Ali amita Alafa Naroga nkutumiddeko nnyo kiro lya muganga wagambye yasinga ki sente Alafa Naroga omutima omulungi jagati wagambye okumpeeriwa mawa Christine ali mu Boston ne Shapiro mutulabire Christine ali mu saza lya Boston mu America ne Shapiro mutulabire nnyo Shapiro kyakabi muko munene one mukwempologoma bamita Susan Susan nkutumidde nnyo Susan temuleta ategungu afande wa Air Force Muzei ne jingi Muzei ne jingi obagambe mubatumileko ani Muzei nani ogambe namba yesijimanyi naye waliwo omukazi jingi wagende bali jibanywere enjaga eri wali olege night yali emukono omukazi afulabayo timpula nyanga mogera jingi ne jingi uchechi olumo oyitangako mu maaso abantu ne bakulaba balowooza kyakulya tubagambe nikikajjo mwebale nnyo mwebale ddala Richmond nkutumiddeko number 1 promoter Jeff Salabedi ne Jeff Salabedi kyakabi nnyo nalabye Shiba yakoze bano twerabidde olutalo lwa Jeff ne Shiba olwabadde London mwalutegedde Jeff omanyi Jeff kiwa yabaddewo ne Shiba nga waali awo nga banonye eki basinganye mu mukolo basisinkanye naye akavuyo akabadde backstage tujja kikuba kirinde tujja kikuba kirindire tujja kikuba Faruku nange nsasiddeko nnyo baganda baffe abali mu Ukraine bambi olutalo olwo lubagoyeza abantu bannayuganda bangi gye bali era senga badde ogoberera gwe omutimbagano yakwagwa ebyokusoma bikusumbuwa badde olaba abantu abakomenti nga bali mu Ukraine naye ng'olutalo kosi gy'oliko no bagiyita batya gwe yasoma alright tweyanze nnyo tweyanze mwebale nnyo kunyumya entalo z'Ukraine tezigenda Masembe anekubako omulala bamita jingu mpozi anonya Masembe anonya mwagalwa agakwasa aina naka supermarket oyo omusawo era bw'obanga ovudde ku musawo ng'ate ogenda onoonya era gw'olifa aganja ayina basatu mwebale nnyo mwebale ddala